n'omulisa Magerere n'obukulembeze okuva e Mengo bonna ssebo n'obuminisita awamu n'abakulembeze bamu gavumenti ewakati bonna bakristu bannaffe mwenna bassebo ne bannyabo Omukama mulungi n'obudde bwonna. Nange saba nzikirizibwe nga eddoboozi lyange ku maloboozi gonna okubayozaayoza okutuuka mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okubaagaliza okusanyuka kwonna. Ssaabasumba yakyogeddeko nti ennaku zino abavubuka basanyuka paka kuwulira bubi. Mbaagaliza essanyu ery'amazuukira era ne obubaka obwa Mukama waffe mu kuzuukira obukale muffe tweze obujja mu kwagalana, mu kusonyiwagana naye n'okusingira ddala mu kutambulira mu mazima n'obwenkanya. Ekyo no kifuule abakatoliki abalungi abasaanidde okusembera ku mmeeza y'Omukama. Njagala n'okutwala omukisa guno okuyozaayoza Ssaabakristu mukyala-mwaka munnange tukwenyumirizamu nnyo naddala ffe abeegayaaza anaffe abeegayaaza bwe twegayogera wamu naawe. Katwalina omukisa guno okusaasira famire ya mukadde waffe Gerard Mayanja ne maama wamu ne Mayanja famire yonna nga muluva muganda waffe Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Chameleone, Douglas Mayanja amanyiddwa nga Wizo, Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso n'abalala. Olunaku lwajjo baafiiriddwa mutabani waabwe mukulu waffe Humphrey Mayanja. Tubatuusaako okusaasira kwaffe tunyulwamu nammwe era tusaba Mukama abagumye mu kaseera kano akazibu. Obubaka obw'amazuukira Ssaabasajja Kabaka yabutuwadde era nange nja kwesigama ku bubaka obwo. Sijja kwongera mu kigambo kyonna era sijja kutoolako kigambo kyonna. Mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe abalungi Omukama mirembe. Webale nnyo Honorable Kyagulanyi omwana wa Maria. Kakati tugenda kuzzaako Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere Katikkiro eyawummula ssebo ojja otubuuseeko on behalf of Buganda government.